Kati church eno okutegeka okusaba kubanga kuba kusabira abantu bakitegese nti kusabira abantu abasibiddwa ne Dr. Besigye nga mwali kikyamu si kikyamu naye mumusabira kakati mumusabira ki mumusabira kumuta mumusabira kubeera mirembe gyali mukomera mumusabira what is the point bingi kubanga of late kakati ekisookerwako kankikugambe omanyize nina obuzibu nalo try to get on ne kugamba nti ekimu ku bitutawanya wano we mix up issues tugattagatta ensonga ne tuzifuula omukyanga n'akatogo nekiwa omukisa abantu abatayagala nsonga ezo okuzirwanyisa obulungi ontegere bulungi nnyo essaawa eno ekizibu ky'Abesigye kubeera mu kkomera twagala ave mu kkomera tetwagala ssaala tetwagala kiki tetwagala kiki twagala kimu Besigye ng'ali kasanga kyatudde anti essaala esobola oleeta byonna essaala nga eneesobola okuleeta byonna lwaki temwasooka musabira ne batamukwata let me tell you tuleke ebintu tuleme okukozesa institutions zino olwa benefits ezaffe kubanga abantu bangi bakozesa nnyo obwo obukodyokodyo ng'oli akulowoozesa nti akantu kano njagala kabeera nkale wabweru nti omuntu akulowoozesa ekintu nti akulowoozesa nti waliwo enteekateeka mugenzere nkugambe mugattagatta ebintu you mix up issues essaawa eno ekintu ekyandibadde ensonga enkulu kulaba nti Besigye ava mu kkomera anti babikoze Besigye kyaki si ye yamusiba temugenda mu kyaki mugende eruzira ne bwekuba kwekalakasa ne bwekuba kusaba mugende musabire eruzira ekyamagezi Katonda talina watabeera kyegamba obawa omukisa osabirayo bwabanga ne mu kyaki eya bulijjo wabweru eno emisa bagiyimiriza then mugitwale mu makaage temusasamaza nsi kugireeta gundi ku kanisa ku ekereziya Abesigye mundu omunene balowooza nti wakati ejja kujjaawo boss anti oyo kasasiro oyo gwe mubeeramu oyo nkugambye you are mixing up issues bw'aba munene nnyo nnyo lwakyali mu kkomera mulekerawo ebintu by'okwesiriwaza mubeere realistic tulwanagane na kintu kimu Museveni kuta Besigye Museveni yasiba Besigye mu gavumenti ye erina okuta Besigye kye tulina okubyo so si kutandika kukozesa kano kakisa kubanga mulaba ebiri e Geneva mutandika okugattagatta ensonga anti mulaba Besigye mulaba Bobi Wine ali eri kubanga bino byonna tubimanyi kati kye batakoze kye batakoze tebateesezza they are not negotiating well banegotiating ku musajja oyo fuluma kubanga alina emisango nze sigimanyi naawe togimanyi kuba that's why nkugamba essaawa eno nzo omuntu bw'abeera mu kkomera ffe tuba tumanyi kimu alina misango kati tunoonyereza nnyani amusiba ontegedde kyabulyaza amaanyi gwe kati lwaleero bajja ne bakuyoola ne bakutwala mu kkomera ate ffe tutaliko gamba ne bakutwala ku poliisi ate ffe tutaliko gamba tubeere bane tumusabireko kati tunoonyereza ani amusiba tutegeere butya bw'afulumya ekkomera kalungi mu issue ya Besigye nga bw'ogiramu yes of course enkambi ya Besigye oba abantu beba abudde oluvuganya gavumenti ebisinga obungi babikoze eyinza okuba nga ekyokusaba kibadde tebannabakola ki okola naye okuyita mu mateeka amateeka begagaana kikyozzaako kuteesa n'akola ki gwe gw'oteesa naye akkiriza oteese naye akikusabye no gwalina omuntu mukomera gwolina okunoonya amusiba muteese so saamusiba kuteesa naawe byetubadde tubeera simanyi bano baluwirwaiti ne baani ng'ate baagala bebekulu gwe basobya n'abawaabira mu mateeka mbw ate ye aba amaking ways of okuteesa nabo bo bano be balina okunoonya ye kakati essaawa eno kankubulira ekigambo kimu balimba tebalimba kiki kyonna ekigenda mu maaso Besigye oba emisango bagimusibako busibi oba weegiri bituufu oba kiki kati waliwo embeera nti waliwo bamukwata bamuteeka muki mu kkomera ffe omusajja amaze mu kkomera emyaka egi ontegedde bulungi nnyo essaawa the best thing you to do is not to go to church and say all those things and for you think going to church kubanga you cannot achieve anything
chachi walabye babadde baliyo babadde bonna beetegese kwogera bya kisigo manye kyali badde mu chachi awo senga statements ziri awo mu chachi bamukwata bali be bati era kakati ekiriwo ekiti babadde bagenda kwogera byonna bya politics babimaleyo babadde batutte politics mu chachi kabadde kagenda fuka kadala ka byabufuzi awo goboloza nti yabadde genda kubeera maasi nakuyiwa buzizi nakukola ki ekyabadde kigenda kubeerawo manyi kyabadde kigenda kubeerawo nakuwayo birabo wandiwulidde awo wandirooseza parliament ekyabadde kigenda okubeera mu chachi mu kereziya wabadde ogenda kuwulira politics nga yekka yazanya in fact wandibadde essaawa eno toyogera ku gundi gye basomye samoni gye basomye n'olunyiriri olunyiriri wandiyerabidde nti no basomye mu Pawulo omutume kubeera ababadde batandise nalabyeko nga ebyabadde bigenda okubeerawo byabadde bigenda kubeera byonna bamukwata bamusiba twatugende Geneva twataka gundi kati byabadde bigenda kubeera kweyo kubanga badde owulidde nga batandise okookinga batya bwe babadde bayita gundi bwe yabadde ayita abantu okujja mu kusabaawo maama mukyala Besigye Dr. Engineer Winnie Byanyima bwe yabadde ayogera omuwulira kwotinga Bobi Wine neŋŋamba laba noono olina omusibe oli kukwotinga Bobi Wine olwo oba oyanguyiza ku musibe oba oyongera kumusibirayo Bobi Wine yakogera ebigambo ebinene biti mu Geneva Summit gwe wano gw'oli mu kukwotinga naye yabadde ajja kubaayo mu kusaba banne bonna babadde bagenda kubeerayo gwe kyabadde kigenda okubeera awo wandibadde essaawa eno ebigambo ebiri awo in fact kisenga essaawa eno tetwogera ku ssaala etegeeza chachi eno ne service eno yabadde egenda gatta ekintabuli yadde egenda gatta opposition yonna kati essaala yabadde ya opposition kulaga butali bumativu bwayo wabadde ogenda kulaba ekyabadde kigenda okubeera mu chachi awo abantu bandiyogedde ebigambo nga ne mu parliament ebiyitangamu naye sigwe mudi okusose nga tulabako ku bantu abasaba yes naye ebiseera ebisinga kati no kwangaba ekintu ekimu Katonda ono abakoledde ebintu bingi naye temumwebaza ebiseera ebisinga kyaki tugendayo kwebaza era nze njijukira mu mwaka gwa 2007 oba 6 twali enamirembe nga tuli mu kwebaza Katonda olwa Betty Namboze Charles Peter Mayiga ne ndoza oba ne Peter oyo Lulume bali abasatu bakwata yali Namboze Mayiga ne Segona ndowooza twali tuli mu kukola kikwebaza Katonda kubanga baali bateeredde kyali kibi kyamagezi nnyo bulijjo twandibadde nga tujje wa Mukama n'obuwanguzi kati Mukama temusobola musaba wakati mu process tewali kibakuŋŋaanyisa bantu buli omu asabire gyali kubanga temulina kyo mu celebrating nze kyandinkoledde nnyo nga Besigye ali awo ate bwe bandimukkiriza wuliriza ate awo twandimukkiriza nga twebaza Katonda era nandibanenyeza nze kati nandibadde nnenya kya kanisa Kereziya Katolika okulemesa Besigye okwebaza Katonda naye kye sitasobola kukkiriziganya nakyo ye mmisa nga twebazaaki Katonda ng'omusajja kyali mukomera mbadde nkuwa ekyokulya nekugamba anti wuliriza essaala yaffe ebeera bweti ffe kye tuyita okusaba mu bukristaayo tugamba bwe tuti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo tukuzibwe olwakawaka obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa essaala yaffe ebeera mu byonna era ekikola essaala kwe kuba nti mulimu okwebaza okugulumiza Katonda kyekikola essaala kati Bayibuli erimu ebintu bino erimu olwonya olugamba nti wemukuŋŋaana ababiri oba basatu abeera wakati wamu namu basazewo bakuŋŋaane boogere naye babadde bangi nnyo olunyola ne lugamba babadde bangi nnyo basuse ku basatu wuliriza babadde bangi nnyo nti kye babadde beetaaga kyabadde eki kimu ani bali bagenda kusaba ekyo Katonda saasira mugende wa mwami Besigye emizimu gyewuwe ne byonna ebikola amakage bikowoole Besigye adde mu makage temugenda mu kanisa olunyola ne lugamba nti nno waliwo ebitavaawo okugjako okusaba n'okusiiba
kakati bano bakunganye basabye basiibe basooke basiibe nze njaga nze batekewo olunaku lwakusiibira Besigye nange nja kusiiba bo basiibyewa batekewo olunaku oba ennaku 3 oba wiiki oba mwezi ate ekyo kyemunakkirizanga okusobola kwalulye mukuganye ani ayinza okuŋŋaana okusiiba nawano wendi nsobola okusiiba lwaki tebagaana kusiba ne bagaana okusaba anti mpuliriza bulungi tulina okutegeera kyetudiiringa nakyo bwe muba mutendereza Museveni okubeera omubi then kati kabalageko ku bubi bwe bufaanana kabagaane n'okusaba ne Museveni akyasigazayo ki mu dduniya ontegedde kati kabagaane n'okukola ki kabagane n'okusaba kubanga omuntu omubi ekyo asobola kikola kubanga ekyo kyemwagala omubbrandinga ekyabadde kigenda okubeera mu kereziya awo ebigambo ebyandifubutusawo singa kati byoli mukumbuuza tigundi yagambye bwati naye olowooza olaba olowooza ekyo kyabadde kijja eyo ndowooza yammwe nze ndowooza bwe nti kale obadde babaganye okusaba wabudde bye bayogedde bakoze ne press conference ati kati omuntu gwoganye ate oba osubira kiraba alina kuwuliriza Katonda alina waatali Katonda alina waatali wowomanyi Katonda waatali alina waatali nga wa abasiraamu nga banoonya mulonyi nga bagenda osaala batunulako eno enjuba batunulako eno walako omusanga alina osaala ayinza onoonya mukama waanaamufunira kakati nze mbadde ndowooza nti bandibadde essaala bandibadde bagisabiraawo wenyini kati nange nze ndowooza bwe nti ne wa Besigye babagobyeyo bagende wa Besigye bazisabire ewaka era badde okimanyi nti baba bakulangirira nti okusabira Besigye mu maka ge omanyi amagye agandikedde okubeera kasangati awo naye bandisabye anti byandiyiseera wano mwabadde mulese politikisi kale ate wano lwaki temwagenze Namirembe okimanyi ate lwaki temwagenze Namirembe Besigye mukristaayo bamugatira wano omukatuliki anti nkugamba kati actually we bamugatira ne mukyala waawe wenyini mukereze naye kyengezako kugamba oba babadde bagenda kwogera ki ekifo kyabadde bazzeemu kyabadde Newton ng'ekyamazima omuntu ena alina akafansonyi atolaba edda sinadda naye bwe kyali nga naye olutalo lunyinjidde boddukira mu ssinzizo webaka tebakukwatako nga neweba embeera ekoze etya oddukira muki mu ssinzizo akwandikira amasinzizo nago gafuuka politiko osanga owigandwa nga ate munda anti kati kyekyo kyemutandise okukola kati mwabadde mwagala fuula kereziya political ground obote Besigye ng'omuntu asobola afuna equal rights ng'omuntu omulala yenna nga ggwe nga nze Besigye oba kale ntandike ku ggwe famire yo Obote bw'okeera ku makya n'ogenda n'ogamba nti njagala kungattira Namirembe ne mukyala wange Naalongo era Namirembe n'otuukiriza requirements beetaaga bakola ki bakugatta ne bw'okeera ku makya n'ogamba nti nina thanksgiving njagala kwebaza Katonda njagala kunsabira Namirembe n'otuukiriza era ebyennamirembe era thanksgiving ne bwokera ku makya nti twagala kusabira ku famire yaffe era n'otuukiriza ebyetaagisa bwe kiine mu Catholic Church oyagala kugattira Lubaga oyagala kusabira famire yo ate oyagala kuwa kitambiro kya mmisa ky'abagenzi babikuwa so Besigye is like any other person who is like afuna rights ezimu kakati niwo omuntu omulala kakati lwaki oba ogana famire y'okumusabira uliriza kakati ekisooka service bagipostpondinze bajja bakommunicatingira mugende musabe saagala mukitwale nti babagambe temujja kumusabirayo wano ontegedde naye olwa interpretation yammwe mwakinterpretinze bwe mutyo era bye mwogera ontegedde mpuliriza cathedral zonna bw'ogendayo obabuulira kyoyagala ne biki ne byonna ne bakubuulira requirements n'ozituukiriza wasobola okubaawo ekibaawo ne bagamba nti newankubadde nga twali twabalaganya naye ku olwo olunaku waliwo ebiteebereka ebyakoze eki ebyaguddewo naye tujja bategeeza olunaku olulala ekyo kikkirizibwa mu cathedral zonna era kyenjagala nkubuulire intelligence si nsiro ontegedde balaba olukalala ne bategeera baani abagenyi abayite baani abagenda okwogera baani byonna babigira kati babiraba ne bagamba given the situation that we are in tudiringa n'ebye Geneva tudiringa naki tugendiko ebyekereziya
olw'okuba nti embeera eri bwetyo tubateeke ku Holland ontegedde basooke basale muki omuliro olumu bamanyi n'okugamba mubalemesa olwaleero tulabe reaction tulabe baliyakitinze batya ekyo kijja tulaga ebigendererwa bye bibadde bifaanana bitya ebyo biri mu gundi biri mu intelligence yo ekola okusinza bweraba nti intelligence asobola n'okukukangamu eokyegedde ne balaba reaction ye efaananye etya okyegedde bulungi nnyo bwe balaba reaction ne balyoka bagamba nti kirabika kiri okke let it go let it happen kati mbawe date endala nti date ki nti ne baba wiiki ejja tewali buzibu kyetwali twagala okola tukoze eki tukirabye because bino this is a combination eggwanga teritambulira ku kintu kimu kati tulina abantu nga bamedia matembe bo batambuli obwongo bwawe bonna bwalookingira mu politics ontegedde nti ye buli kyalaba akipoliticizinga amulya amusiibamu amwambala amunuuna amukola ki amuzaddemu abaana amukoze eki nti ne bwagenda bugenzi olubuto ne bwe bulumi bampadde obutwa waliwo ampadde obutwa ontegedde ne bwa okimanyi politician talwala baba bamukuttemu baali bampadde obutwa ndabira wano ku gundi kwani ku musajja wange gundi tugume ku butwa bakamuwa senga yafadda muri kaseera abamu ye butugume talwalangako bwalwala aba bamuwadde butwa ontegedde bulungi nnyo politician takwatibwa tasibwa bwe bamusiba wabaawo amusiba wabaawo akiri emabega ne bwaba nga yabbye nga bamukutte ne ssente wabaawo amuli nki emabega politician talwaza tafiirwa politician will always find means of politicizing a situation kakati kyenkugamba nti intelligence naye eraba negaba wait a minute okusinzira ku bagenya abayite waliwo gundi waliwo Masakaluwa waliwo Lukwago abagenda okwogera kuliko Lukwago kuliko Lubongoya kuliko Winnie Byanyima naye nga wuliriza kwabo bonna tekuliko muganda wa Besigye tekuliko Anselm tekuliko Winnie kale kwali ne history ne tumanyi tekuliko kojja wa Besigye tekuliko gundi tekuliko gundi kwegamba ogenda okutuna nga same figures ezagala okusabira Besigye tezitegerekeka zezibadde zijja sabira Kyagulanyi zezibadde zijja sabira gundi zesabira Sseggona kati n'ogamba owa intelligence awagambirawo nti eno political mass muyinza n'okuva mukeezera n'ekiragiro muyinza ovaamu n'ekiragiro kubanga awo mukeezera wayinza okubawo ekyogerwa abagundi ne bakiwuliriza ne bagamba nti kyebogedde kyekituufu kakati omuntu yenna wa intelligence asooka okugamba maasi mubalinde bajje mukakaserera nti bazze kati mugisikeeyo Ssaabasumba tofuluma nti lwaki twekengeddemu nti ati bannange abantu nabadde nabagambe nti asi kyo sinyundi kasooke tulabe okulaba reaction bagenda okulaba nga bannamawulire bazze abayitirivu nnyo bagize kati batukoze omusajja akyatukoze tekibangawo ti lwaki ate asinza okulumwa talina Luganda ku Besigye awo waliwo obuzibu kakati tuleme kubeera ffe nga basiru tubeere naffe abantu abalaba ffenna tetwagala Besigye abeere mu kkomera ate olaba naffe abaffe tetwagala babeere mu kkomera naye tubeere bamazima abasiba Besigye ffenna tubamanyi ntegere bulungi nnyo tumanyi bulungi nti Besigye yakola emisango gye n'asibwa tumanyi bulungi nnyo nti President Museveni amanyi Besigye okusinga nze naawe amumanyi okusinga nze naawe n'abo bonna ababadde ku kyaki sisuubira nti kuliko amanyi Besigye okusinga Museveni nga ne Besigye bwamanyi Museveni bannange lwaki tetugamba bugambi nti bannange byonna ebikolebwe President Museveni tukusabayo olutuula tutuuleko naawe twogere ku Besigye ekyo wali okiwuliddeko n'akigaana twogere ku nsonga eno nakyo njagala okubuuza njagala obeera analytical ku bigambo Winnie bye yayogedde
Archbishop angambye kati mbiza mu Luganda angambye mas tujongeddeyo president amukubidde simu n'amugamba kiki mugenda okukolaawo n'amugamba nti it is just a mass n'amugamba nedda muleka mugenda kukola bya bufuzi n'amugamba kati nze abantu mbagambe ntya emisa tujongereyo mmalo byetegereza olunaku lwe n'abagamba kati njagala kugamba byawukanye ne byenjogedde kati kyenjagala nze okubuuza kyekintu kibuuza Winnie yatuusa ddi okubeera omwogezi w'ekkereziya kubanga awo twandibe tusuubira omwogezi w'ekkereziya y'e Lubaga okuvaayo okugamba bannaaye ne kujja mu midiya nti emisa ebadde eteekateekeddwa okusabira Kano Kizza Besigye eyimiriziddwa teri faaza n'omu yaavuddeyo Winnie atandika n'okujja ebigambo direct mu kamwa ka Ssaabasumba ng'abigamba public Winnie yafuuka ddi omwogezi wa Ssaabasumba webale nnyo namba 2 ekyokusatu Winnie wabanga byadayogera byabadde bituufu nga yadde akola direct speech Ssaabasumba yamukkiriza agenda agamba abantu ebyo webale nnyo kubanga sisuubira Ssaabasumba kugamba nti genda ogamba nti Museveni aŋŋaanye kakati waliwo mu nsi waliwo kye tuyita oba abakazi nabo bakirina ebya kikyala kikulu oba ekisajja kikulu kisajja kikulu ndowooza kikuba kikirina ndeka n'abakyala balina ebyabakyala ebya kikyala kikulu nze nsobola okubeera ne muganda wange ono oba muto waffe lwaki obisa muganda muto waffe anti mba nkugira bw'aba muganda akitegeeza tolina kusiriwalira salirawo kwetala naye muto wange mu mbeera yonna ne mbaako bye twogera naye okyegedde tukkiriziganyiza oba tetukkiriziganyiza mba musuubira okutegeera nti ndi musajja mukulu twogedde ng'abantu abakulu oluusi badde under immense pressure ontegedde nti nze nsobola okukugamba nenkugamba nti nandikuwadde sente ezo naye mukazi wange akoze eki agaanyi asobola okugaana okyegedde ffe tulina abakazi tukimanyi mukyala ngo yasobola okutegeera nti tulina pressure ya sente nga tulina akakadde mu nyumba ontegedde kakadde mu nyumba nga ffena tukamanyi twamaze dde okatematema kaabaana bagenda kuki ku ssomero gwe nojja naye kizibu nti landiroodi akutwala weetaga emitwalo just ameka nenkinyonyola Naalongo mu buli ne mugamba Naalongo oli muganda waffe waabaana basobola okulindako naye ye bamufulumya n'abaana be okuva mu nyumba Naalongo n'akomba kwebaza eribwa Naalongo n'agamba n'ava ne mu bulangiti bw'ati n'atuula ku buliri bw'ati tewozimuwa nze ngenda n'agamba bw'ozimuwa nkuta buti kuba kati mba mmaze otegeera nti gwe kyoyagala kyokola luli nakugamba kino nekugamba kino nekugamba kiri kati nze ng'omuntu omukulu nsobola okujja nenkugamba nti sente ekyamazima sente nga bwe mbadde nkugamba sente zibaddeyo naye omukazi akoze eki agaanye kati gwe ng'omanyi bulungi nnyo kyekitegeeza gwe omanyi bulungi nnyo kyekitegeeza omukazi nga yakombye kwerima n'agamba nti sebo tolaba nti oli musajja ekyo nkoze eki ekyo kyo nkigaanye ng'omanyi bulungi nnyo ekiyinza okuddirira awaka awo singa okola ekiri contrary gwe nojja eno nze nijja eno nenkugamba nti kati obusiru bwo nojja mu public gwe n'ogenda mukazi woyo yamusalirawo amuganye okumpa sente nali nfunye mukwano gwa alina sente mu nyumba mugambe neetaaga obuyambi mukazi we n'agaana ne mukazi wange antunuulira n'agamba naye guno ogusajja tegutegeere naye ng'ate nze nabadde njagala nkutegeeze ontegeere bulungi omanye nti sikumye olulala nja kuyamba naye embeera eriwo Naalongo abaana bali tebasoma mwaka guwedde biki tebajjayo lipooti n'olwekyo kino kyaganye naye takiganye mu mutima mubi wabula alaze nti nga ffenna tulina kuba bantu bakulu awamweyembakati Winnie yakoze byakikazi kikulu oba yakoze byakikazi Ssaabasumba akubbidde kakubulidde nti omusajja Ssaabasumba akubulidde nti nze nkwagalizza bbaawo mbadde ngenda musabira
era sina buzibu era sinaako buzibu n'olunaku nakkiza ne naye mulanga n'olunaku mbagize naye olw'embeera eriwo saagadde nange kugamba nkulekere mu kibululu ng'omuntu anakuwa kiro kitwala omunaku omusajja ankubira essimu aŋŋambye ngubuulire n'essimu gyevudde nti gwobeera mukazi mukulu ogamba nti waliwo embeera ezzeewo etategerekese ffe bw'akomi katulinde ekereziya eneeyogera in fact senga yayogedde ekyo nandibadde ku sayidi ye katulinde ekereziya kubanga ekereziya gyowa ekitiibwa gyobadde olese nebbaawo bamusabire giwa ekitiibwa ne mu mbeera eno bweti oleme giweebuula ojja ogamba abantu nti bannange ekyabaddewo kyabadde bwe kiki naffe tetumanyi kiriwo tetunaba kutegeera kiriwo naye Ssaabasumba twogeddeko naye waliwo enteekateeka eziteebereka ezizzeewo naye agambye agenda tubuulira olunaku era tubeetondedde nnyo bakwalo baffe abavudde kumpi neewala okujja mu mbeera eno naye nga gwekimanyi nti omusajja yafunye kasimu kati gwe bodde eno gyogambira banno nti nogamba Masakaluwa balukwago pulezidenti yabigize kubanga era naffe abategeera amangu tumanya nti siteeti yekoze eki yekiguddemu naye n'oleka ekitiibwa kya kereziya ne kiyimirira kubanga kati kereziya onoddayo otya okugigamba nti njagala kati musabira ye Ssaabasumba anaddamu ate okwesigisa ebigambo bye kakati bwebusiru bwabo abantu abo ab'emitwe gye ebifaana bwe kityo nkugambye omuntu bw'ayingira mu politics mu mutwe muno asiriwala ne bwalwala bulwazi politician abanga mulogo gw'omanyi omulogo talwala buli walwala bamuloze naye babaako amuloze era kankubuulire sirimu yatta nnyo abantu abafaanana ngaabo tagenda mu ddwaliro aliita ddogo sirimu amutta ali mu kuwoza bandiko banduka sirimu amutta kakati kakugambe nti kati sirimu yayingira mu bantu abo abavubuka abasajja bagundi abo abapolitician kankubuulire Besigye n'okuvaayo senga yavaayo dda naye ebintu bya defiance ate Besigye yabitandika politics oyo wa defiance ow'obutateesa oyo owogamba nti nno bwe nkulengera n'olwekyo kati ate ono wa nupu ono wa DP ono wa CP ebyo ebintu byatandika ku mulembe gwa Besigye wakati byali bingi ku guno gwa Kyagulanyi ne binnyikira abantu batiira ddala abantu batuula mu meeting ng'ayambadde ne masiki ayambadde ne galubindi akoze atya kubanga tayagala mulengera nagundi nekyandibadde kitya nze nkumanyi bulungi gwe toliwo opposition nenze ndiwe gwe netubeera wano ndi wa gavumenti gwoli wa gavumenti ebeerawo eno eya nuupu gavumenti ebeerawo mugoberera ng'ejjenjagala bwejja kale gwoli wa fulonasa naye kati nze tuli bulungi ne tetulina mutawaana tutambula okategedde bulungi nnyo naye kakati eyo politics omulamu tukkiriziganye nti no tusobola okubeerawo mu Uganda oba wini byayogedde byakisiru wuliriza byakisiru mugenda oyogere bwoti wuliriza ne baba bakugamba kugwa mutoyi ng'ogigwamu naye nze ekintu kimu kyemmanyi ku Catholic Church is one of an institution, a religious institution with confidentiality. Yes anti kugambe wuliriza ebigambo bino kati gwaba abasajja abawaayiriza ng'ettabbu kisoboka na bulungi nnyo nga teyabimugambye anange kyemanyalo nga teyabimugambyeko nti Museveni ankubidde nga yamugambye ebirala n'agamba nti oli agambibwa nti kaweddemu waka nkubuulire mu politics empiso ekkirizibwa oli akkuba empiso n'agamba nti omusajja yagambye bw'ati naye nga teyakyogedde kakati nkukakasa emirundi nga 8 ku 10 ebigambo ebyayogeddwa tebyavudde mu kamwa ka Kibishop ogukubye katate wini ogumuddiza nkubuulidde mazima 8 ku 10 ebigambo ebyo byayogeddwa sikakasa nti Ssaabasumba asobola okumugamba ng'amanyi nti mwagala naye politician kubanga kankubulireko ekigambo kimu abo abasajja mu bye basomesa n'okwogera asobola okwogera ekigambo nga amakulu n'ogategeera naye nga teyeesittazza muntu yenna n'okusirikira ebyo amatomanyi nti balinayo esakalamenti bayita penitensiya okwejjusa omugamba byonna bye wakola nekisigala ku ye kuba kiwanuzibwa nti wakigamba omulala ye yaba ayonoonya kakati kikyengezaako okulaga nti bino tukkirize amazima bano babadde bagenze mu kereziya kuzannya byabufuzi babadde tebagenze mu kereziya kusabira Besigye omuntu yenna asabira Besigye nze Besigye bunaku musabira nze by the way wenfukamira ku ttaka wenfukamira wansi okusaba
nsabira abantu abali mu makomera, nsabira Uganda, nsabira family yange, mukyala wange, abaana bange, n'abantu bange, n'abantu bonna, n'abaana abato abali ku gundi abeetaaga abantu abalina obwetaavu. Nsabira wide range of things. So nkubuulira mazima Besigye tumusabira ave mu kkomera, naye okusinga ennyo tutegeragane n'abo abamulinako obuzibu. Kati ontegedde bulungi nnyo mu butuufu oba mu bukyamu, kubanga wano obuzibu bwe tulina. Mulese Martha Karua biki ebyo byonna byagala kulaga maanyi. Tulese munamateeka musango bamukwatiramu yali wa Martha Karua omukugu ennyo. Martha Karua abiyingiramu kubanga bamukwatiramu ebyo kati Martha Karua anoonye appointment ya President Museveni, yeegayirire President Museveni kubanga yakutta oli. Kati ekira kyagala okubuuza Bwana Kalungi Samuel Obote katuddeko ku side y'ekyaki bwe kibanga ebyo byonna byabaddewo nga bituufu ng'era akasimu kakubiddwa, President atuuse ku level eyimiriza service tetuli mulabako olunaku lumu agambe nti Uganda nziyewo Christmas oba Idi y'omulundi guno sibalabanga mugisaala. President Museveni okulekamu abamugezesa naye ekyamazima ye president w'eggwanga lino era yavunaanyizibwa ku buli kintu kyonna naddala institution ng'ezo church. Ontegedde bulungi nnyo wano twalinako ku Omini, ontegedde Omini yalina churches, yalina enzikiriza ezizakkirizaamu ezi Protestant, Catholic ne Church of Uganda ne Obusiraamu. Yes, kakati President Museveni abadde eddembe lingi ne muli abusinga. Ontegedde kati President Museveni ekimu ku kimuwangaazizza mu bukulembeze bwe bwegendereza. Mwegendereza nnyo mwegendereza, yeetegereza ate tamala gakola bintu. Kakati ye yategedde nti mwe mufunye platform empya eya kyaki, kubanga bwe mwaligamba tutegese kavule kiboko zandinyosi kati mugamba katugende mu kyaki gyatakubire ba maganduula. Ontegedde bulungi nnyo kuba tajjabba kuba kibooko. Ontegedde kati ne mwagala kubanga n'amasimu ge mukuba olwokuba ye pulezidenti w'eggwanga ategeera ebivudde mu Airtel. Ontegedde bategeka abawulira banegundi yandibaddewo kubanga bw'ataabeerewo bakijja kuba tumuleetanga surprise guest. Tetumulanga, tetulaga nti ajja. Byonna bigwa mu matu gaani awulira. Intelligence saagala munyoomenyome gavumenti yaffe oba kunyoomayoma ggwanga lino. President Museveni ebyo byonna bigenda okubeerawo ng'ategedde ne security bwegenda otambula. Abamu ne kuba abadde awo boogera naye directi. Bandya nabo babeera omwo babeera mu Bandya nabo organizing committee chairman waayo ate aweereza mu State House ano bwayambadde akakofiira ka bbulu oba aka alwedi. Kati Bandya nabo babeeramu. Kakati ebyo byonna birina bibeerawo ka president abimanya. Kati bw'abimanya ate nimwe ne mumwagala omujooga era mubikole ng'alaba. Kati olumu n'abagaana nagamba nedda ekyo kiyitiridde temugenda kambeko wenyimiriza mubeeko we mukoma. Ontegedde kubanga kyaki kasidiro nkubuulidde kasidiro bwe zikola. Ontegedde programu ekyuka at any time. So temukiteeka ku President Museveni kasidiro yo yokka eyo girabeeyo ekyusa programu at any given time kubanga balina amateeka gonna agabafuga. Canon laws are there. Samuel, lwatetufuuse lutalo wakati wa kyaki ne gavumenti Eklezia Katolika. Kubanga already emabegako wuliriza terunnabeera. Omanyi lwaki terunnabeera? Ku Sande babaganye okusaba. Omusajja asookera ku makya n'agamba sibalabayo ku Pasika nga musaba. Mujja kuŋŋaana. Wuliriza tasobola. President Museveni si musiru kyokala watufugidde emyaka ng'asobola oyimiriza emmisa. Emmisa obadde ngenda kunnyogeza ekigambo gwe naawe. Emmisa eringanga bw'onoogamba ebanga bw'onoogamba nti nno waliwo alinnya special hire omulala alinnya taxi ye Sande. Sabonze President Museveni mutya. Emmisa wuliriza emmisa eyo ziraba gwe gy'oli mu kuwoza emmisa. Eyo emmisa eri optional
osobola gisabira ewaka, osobola gisabira ku Jacaranda, osobola gisabira Munyonyo, osobola gisabira it was optional. Ne bano babadde baagala cathedral lwaki? No nakutugenda kera ku macha president lwaki waliwo Eden agenda tubakomerere nga tubakomerere awantu we bataddize. Omanyi president Museveni kyasigaza okukola kwekuba ku ssente kwata ekyebiri nga kiriko omusajja w'enkofiira naye buli kimu ekirala abe n'abikoze. Njagala otwala omusawo n'okutegeeza nti mufubye nnyo okumubrandinga n'okumulabisa obubi mu bantu. Simulinako buzibu. Naye President Museveni anti nkumanyi tomulinako buzibu. Anti nkubuulire weebale nnyo. Weebalire ddala okumwagala. Anti wuliriza nze njaga kukutegeeza ebigambo byange. President Museveni mufubye nnyo okumulabisanga omukulembeze asinze okuba omubi, asinze okuba omukambwe, asinze okukola biki. Naye Museveni ne mu history w'eggwanga lino okuva we lyatandika paka olwaleero agenda kubeeramu ng'omu ku bakulembeze abakyasinze okubeera abalungi era abasinze okukola obulungi Uganda yali ebaddeko nabo. Oba okyagala oba tokyagala oba kiki era batujja ogamba kubanga abakulembeze bonna abaliwo baafuga nnaku myezi 3 myezi 6 okujjako w'omunaana. Waliwo omini yafuga omunaana. Wuliriza mbulirayo katono nnyo kwabo bonna b'oyogedde okutuuka ku omini waliwo eyali tayagala kubeerawo. Baali baagala. Lwaki baavaawo? Oluusi enteekateeka za Katonda zaabajjawo. Kakati bw'abanga enteekateeka za Katonda era ze zaateeseteese Besigye bali bamusabirawa. So kakati ku kyokusaba okwo ebadde strategy ya FDC ebbanga lyonna simanyi oba ojjukira. FDC yatonda kakodyo kaabwe ye gundi yaabwe strategy doba nnono goza president betabimanyi bateekawo okusaba kwa buli Tuesday. Oba era kwali kusabira Besigye era kwali kusabira ani? Inajja nankumbyawo kakodyo kaabwe kakusaba akakodyo k'okusaba ako kakugonza mitima gy'abantu kakodyo ka opposition kusaba Katonda abiyingiremu kati abiri wabbali gwe bandi w'omusaba ayongera omanya nti abantu bano kituufu Besigye ne mukomera gyali Katonda ali okimanyi nti Katonda bye tuyitamu abimanyi bulungi nnyo era abiraba bulungi nnyo naye omanyi lwaki tusaba tusaba twongere okumulaga nti tukyetaaga ekintu ekyo tukyetaaga then ye atuukiriza kati kyemwetaaga kiki Besigye ayimbulwe n'abasibe bonna bobiyanga amakomera gabeere mu baani oli mulalu buno abasibe bonna amakomera gabeere mu baani kale abatalina misango bayimbulwe. Gwani agambye nti Besigye atalina misango ani akigambye kati gwo ge bateese ku kinga alina emisango anti era omuntu alina omusango gw'oteesa naye omuntu gw'osobezza oba eyakusobezza oyogera naye nti munnaye ensonyiwa kale era waliwo ba innocent gye bali nkubuulidde era bajja kuvaayo mu budde obutuufu. Kyova olaba abantu bavangayo bulijjo n'olwaleero waliwo be batadde n'ejjo balina be batadde n'enkya balina be bagenda okuta gwe lwaki opapya Katonda? Amakomera gabeere makalu gasigalemu abantu abali mu makomera naffe tuligenda Mukama bw'alibanga kyatwagalizza newange tukisaba obutabeerawo ontegedde naye kankubuulire bulijjo amakomera gabaamu abantu era wabaawo abafuluma n'abayingi kati olwaleero waliwo abayingidde waliwo abafulumye ejjo ontegedde tuleme kulowoozesa nsi nti bannange bannaye ekkomera kibi nnyonyonyonyo nedda ekibi kyekyo ekikutwazizza mu kkomera naye ekkomera kifo abantu babeerayo kati nze kyensabirira kiri kimu oba kye tulina osalira amagezi kiri eki buli muntu alwana okulaba nga owuwe ava mu kkomera ontegedde buli muntu alwana okulaba nga omuntu akola ki ava mu kkomera naye tuleme kulowoozesa bantu nti abantu abali mu kkomera baliyo olwa nsobi si nsobi kyova olaba neggwantano mu bbejje eri mu Amerika tewali ggwanga litalina kkomera okuleka egundi. Twabadde tukyali ku byalubaga emmisa eyimiriziddwa na biki n'ebirala ng'ate eri oweekitiibwa Gasa Lweta Kakasuka Ng'ombe panki waliwo engumi kateekwa tw'omubuulizi wagirabye? Nagirabye. Waliwo yakutumbuliza muteeka nsi mu ggandula bwati ng'engumi yabadde ajja ate abamu babadde bagenda kugyayo emmundu bazirina masenzezo afunyako ku kigundi kye bwati n'agijjayo n'agizaayo aga nja
Omaye kiri mu masinzizo. Omaye kiri mu masinzizo. Kiri ewantu eyo. Omaye kiri mu masinzizo. Omusajja akwata ekikuni kye n'akola bw'ati. N'abikula bw'ati. N'agamba nti wabula tojja kummanyiira. N'alizaawo. Nja kukuba. Katonda w'ekyaki takyamala. Nedda Katonda tali mu kyaki. Ngamba security ya Katonda takyamala. Mwe mwaddira Katonda ne mumuwaayiriza bw'abeera mu kyaki. Yesu Kristo Katonda bwe yatonda ensi eno teyatondera mu kyaki. Yatonda nsi n'abagirimu n'atukwasa obuyinza. Buno lugezigezi lwammwe. Netunoonye tusobola omusinziza ne tukuŋŋaana. Muwuliriza kubanga ne bwe tukuŋŋaana abasatu nga bwe tuli wano era awamu naffe. Ebyo by'olugezigezi lwammwe olw'amakyaki biki muzimbye amakyaki mukoze mutya ebyo byammwe by'abantu nteekateeka zammwe. Kati mwe mugenda muwaayiriza mu Katonda ali wano era wano wasinga waliwo ne bapasita abamu abagamba nti Katonda we waagundi akola. Owe waagundi bannange akolera wa? Katonda ali oku. Ekyabadde kiba yatonda sitaani, yatonda ensi, yatonda buli kimu. Oyo yekka yavunaanyizibwa kubeerawo. Anti ekimu bakasuse ngumi bubbi bwa kyaki. Kubanga kyaki nzibi, kyaki si ye Katonda. Kyaki yo nzibi yababbi. Lwaki kiriwo? Yalabye mu interview yagamba babadde banzija wano bantu bala ku busumba. Anti uliriza ekiriwo. Ekibeera mu kyaki kiriwo ekiti. Mubaamu projects. Kubanga kyaki olw'okuba nti kyaki efutandika okubeera project. Mbaraka tugenda kuzimba gundi, tugenda kuzimba vestry, tugenda kuzimba gundi, twagala chapel, twagala zino sente, twagala Sunday school, twagala zimba gundi ya gundi. Kati jukira ezo zonna sente zitambula. Ontegedde mubaamu budget empitirivu. Ffe wanena mirembe tukuŋŋanya miliyoni 4, 5, 6 Sunday service. Ate service emu kubanga tukola service kumpi nga 3. Tulina ey'okumakya ya ssaawa emu paka ssaawa 2:30, ne tubeera n'eya 2:30 paka ku 4, ne tubeera n'ey'essaawa 4:5 neggwa ku 8 ku 7. Ontegedde zonna nga buli emu yakuŋŋanyiza miliyoni 6, ey'oku 7 eno ekuŋŋanya miliyoni nga 8, ziri endala zikuŋŋanya miliyoni 6 ku 3 ku 4 ku 5. Ontegedde kakati gwe teeberezaamu azikuŋŋanya, yogera ku azikuŋŋanya okulyakulyawo. Zimani zikola mulimu ki? Zikola emirimu ate gozimba kyaki? Gwolongosa amategula oba gwogula emmotoka z'ababuulizi. Kati awo obusungu we bugira. Kati obusungu we bugira kubanga akuŋŋaanya ssente zino. Ssente zino zibalwa. Batuula eyo mu kasenge kaabwe ne babala. Abakebezi ne babala ziri mmeka kubanga ono omukulu ono gwe balonze gwe babadde bakubeerako panji. Yalonda ttiimu ye. Kati ttiimu Tiebe inokufuna etoke ngedeka. Obadde ki? Balina obbayo ka transport yakabatwala ewaka. Ne ka transport zakabaka transport. Kubanga anti ziba miliyoni ngezi. Kati bwe mama kuŋŋanyiza miliyoni nga 12. Kati ne omukulu na muli bameka. Kati tuli bameka. Mukaaga. Tikali. Mafuta ga 2 awo. Emitwalo. Mafuta ga 2 gabazeeyo ewaka. Kakati bwaba wa 2 aba bawadde ekigulu. Emirimu gitambule. Ye n'agenda nayezi. Atwala ku akaunti ya church n'atwala bankinga. Kati n'ababuulizi nabo ne beeyagala. Ziri zonna ezisigaddewo 10 nabo ababuulizi baawule baki bonna na beeyagala. Kakati awo omuntu okujja kwaka akalimu nga buli sande omanyi nti olina miliyoni 2. Kalwesibwa ntaka abadde ali awo. Obadde ki? Yabadde wano mwabala. Kukuba oluyi. Ne sente gy'alina ebadde akyasobola okuba mu obadde ki? Omuntu yekka alina sente yategeera obulungi bwa sente. Abaavu tebamanyi bulungi bwa sente. Esegeza level y'owesibwa ntake ne wajja 1000 aba ayagalawo. Kubanga yamanyi kye bategeeza mu kunoonya sente. Sente tebazinoonyeza mu byakwemoolamoola. Abasajja abo ne bataba mu kisa kyonna ne bakisalawo basokole engumi. Kati gwe bw'olaba omuntu ng'akuggyako omugaati omukola ki okumuleka n'agutwala mu yalesa abalonzi. Yalesa abalonzi batasabira kyaki. Yalesa abalonzi. Olaba Museveni bwali omusajja owakabi. Kakati Musevenizimu eyingidde buli wamu. Si Musevenizimu. Ekyo ekikulaga nti President Museveni temuddamu kumuneenya ku kintu n'eki. Kuba nammwe kennyini mumusinga n'obubi. Obbira mu kyaki Museveni tasobola kikola. Ttaka yagambye tubadde nga tusaba abantu wakati w'ekikumi n'ekikumi mu ataano n'ebibiri awo tasuka.
naye bayongeddemu abantu kale bala n'obulwa obufudde nedda tubeere bamazima ntakayagala goba abantu mu kyaki bwe tubanga sande eri tubadde tebasaba nga kati bazze ne basaba lwaki obagoba naye kati kankubuuze kino kati gobeere tugeze gyonna gyobeera kyaki ebeerawo ne membership nti kati nze nti nedda mulimu tubeere bamazima waliyo ekyaki ebeera ne membership nti bannaye kati twemala bano betulina bamala waliyo kirabyeko kyakitegoba okujjako okola extension mulaba nga abantu beyongedde naye kati kankubuuze kati eyagenze n'aleeta abalonzi kati ogendeyo ku kyalo n'obagamba otya nedda abakristaayo uliriza abakristaayo babeerayo naye nga tebatera kujja kusaba kati gwe kwolwo olwoyagala obassaamu akasimu n'obajjukiza obassamu akasimu n'obagamba nti bannaye tulinayo okulonda obukulembeze obukulembeze mutuyambe mukole ki ambadde ndowooza bw'oyimeyo ku kyalo gy'owangaalira nga munkuŋŋaanyiza abavubuka ng'otekawo ne kosita tusabe emisa esooka ku kyaki saviisi esooka nedda ebyo byonna tebyetaagisa okulonda kwonna abantu bajjumbira mu kyaki mu makyaki gonna kasi wabaayo okulonda abantu bakola ki naye manyi obwo obukulembeze bwera just appointed by the priest no tulina okulonda olw'ensonga ebaketi nekaaba obukonge ne bukaaba olw'ensonga demokrasiya yatuuka abakristaayo omukristaayo oba omukristu bw'anaalonda mujja gamba kuba tasobola kulonda muntu gw'atamanyi ajja londa mukwano gwe bw'anaalonda mukwano gwe ekizibu kijja kujja ontegedde mujja tandika okugamba nti robot yalonze mukwano gwe siya era akomeza abasajja be abantu bajjagaana okuwaayo ebirabo oli agamba babanga oyo yazikuŋŋanya nedda zesiwa ontegedde kakati ntake yakoze ati agutwala mu kkooti gutya agutwala wabati asiimu waliwo yakutte omuzindaalo bwati andabanga nze ayagala okugukuba omuntu agutwala ewona omusajja wemasaka omulamuzi ani abati asiimwe amugambira oguwa wangu agambirawo likawunti twetaaga likawunti mu kyaki eyo twetaaga likawunti mu eyo kyaki eyo kyaki twetaagamu kalikawunti ebyo bintu munyigiriza wano pulezidenti Museveni nga tubalaba bayimeeyo ku bituuti byabwe ne bagamba mamanyi pulezidenti era kubanga obukulembeze akati mwenammwe mwennyini electoral commission yammwe eganye okulonda obulungi bulina kubalirwawo wennyini tikaamu bubiri busatu buna ate babukuumye abantu badduse ne baketi kubanga badduse ne baketi omwana yakutta baketi nabyadayagala okuyoola levulandi emugandula erya white eriko bulaaka tuli mudakikameka mwana mwala ezo zimala gwe kakati tuliko ki mu Uganda bwekibanga engumi esoloseka mu kyaki esobolera dda bulungi bulungi nnyo omulundi wano tetulaba oli ng'akaanira ebiweebwayo bw'atolaba oli yajjuza emmotoka amafuta agende yebaka ku mukazi wa munne eri ate yatagala oli yatagala n'agenda n'ajjuza emmotoka amafuta kozi n'oli yali levulandi n'agenda ewa levulandi munne n'amulinnya mu kifuba n'atagala n'amulinnya mu kifuba akati ebyo byonna bisoboka kankubuulire kubanga kyaki erimu bantu terimu bisolo okumaliza ng'atagadde at the end of the day let me tell you mwe mukola ensobi mugaana okukkiriza amazima gali nti ekitukola bwe buntu tuli bantu ontegedde olina byewawa amagezi n'agamba ebyaki katonda kati tugeze babireke katonda omulaba katonda ye gyali katonda yekka ye bwenjawulo ffe tuli bantu okeera ku makya ng'omwana ono badde ujja omulaba bulabi kwolwo n'olaba obuseera bwe mubulago nogana naye omwana ono ng'alina obuseera bweki nga w'amaanyi kati ebyo byonna bina bibeerawo kati bwe bimala okubeerawo tonenya kyaki nenyanze okategedde kubanga kyaki ekyakihandolinga isu yegaayo oyo bambi bagihandolinga bulungi ne bamugamba awumule katakakiddwa tebamugoba ku mulimu ne bateekateeka naye ate nakyo bwenkubuulira politics eyakiri emabega bwekimanyi ne bamukunkumula mukono mu kibya baali bamuwadde omulimu ekantibale
agende aweereze ani alwa birinyamu ne bamukuba eggaali oye yayonoono yagwa Yatagala. ne baleeta obujulizi mama bali bamuwadde omulimu ekantibali Ntagali Bishop Ntagali anti senga bali bageze bamwadde mu Church of England omulimu mu Church of England ate tunayogera birungi byokka tuli kuboko kale bali bagumuwadde ne bamukukumula aba basajja kankubuulire tewali mulungi awo naye tukkirize Katonda ye mulungi bwe tuba tusaba bwe tuba tuwuliriza yekka ye mulungi abasigadde mwe muli bantu n'omusajja weruwero bali bamaliriza buli kimu House of Bishop etudde emulonze basigadde balutata na coronation coronation bayamu bwakaba gundi kumutikkira bakiyita mulimu lw'echurch kutuuza fa batate bamuyimiza Bishop Kasana Kasana kale mukkiriza tusiibulire wano Mukama abakuume musubscribinge mulayikinge mukomentinge era mweraba